nga Sauda Madaada wa Bobi, Sauda Madaada wa His Excellency Bobi Wine yakavayo kubeera nga yeyawula ku nzikiriza Bobi Wine njakkiririzamu ekibina ki NUP nti omuntu bw'obeera tofunye kaadi kkiriza oyimirire emabega w'omuntu osobola okuba nti omuwagira. Mwana mwala oyo nga yakavayo kuba nti ajeemera ekyo ebintu byonoonese ebya Sauda Madaada bibi. Bannange, Sauda Madaada embeera mbi nnyo. Ekifaananyi ky'olaba ye latest update oba kyekifaananyi kya Sauda Madaada kati ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi gwa Septemba omwaka 2025 olunaku olwaleero NUP eguddemu enchukwe. Abanene baayo babiri bakwatiddwa mu lunaku lumu. Generali Sauda Madaada obusajja bumulidde. Sauda Madaada obusajja bumukutte. Mwana obusajja Sauda Madaada bumulidde. Lwaki ekifaananyi ekyo kyolaba? Sauda Madaada okusinziira ku mawulire agava mu nsonda ezeesigika kigambibwa nti asangiddwa ku booda e Busia. Ekintu ekyo kyolaba Sauda Madaada alina mu bulago abantu ababeera bali mu taxi zino ze bayita drone oba abantu ababeera mu zibaasi ezennene ezitambula okufuluma eggwanga, baasi ezigenda eŋŋendo empanvu. Abantu abo bambala ebintu ebyo babiteeka mu nsingo obutalumwa nsingo. Sauda Madaada abasajja bamusaliddeko ku booda ya Uganda wali e Busia ne bamuvuba. Sauda Madaada mukwate wajjo. Era nga bwe twogerera mu ddakiika ntono nnyo ba mu bbanga eritali lyawala wandiwulira Sauda Madaada ng'avugiddwa okuva ku booda ya Uganda n'akomezebwawo e Kampala kubanga emisango abasajja gye bamuliiriddeko bamugamba nti yagiddiza Kampala wakati ewandegeya. Amawulire g'okukwatibwa kwa Sauda Madaada gavudde mu nsonda ezeesigika ez'ekitebe ki National Unity Platform NUP. Abamu ku ba coordinators baayo e Busia be babadde batambula okugenda okugwa ku basajja ng'ate Sauda Madaada tebamunywedde. Mwana mulenzi amanyiddwa nga Nuwa Mutwe ono naye nga tewannayita na myezi 2 ng'ateereddwa okuva mu kkomera. Era obusajja bwali bwamunywa ku nsonga za kubeera nti yakozesa bubi omutimbagano n'alumbagana sipiika n'abasigadde. Mujja kujjukira yaleetebwa n'omukulu atwine era emisango gyaliwo. So Nuwa Mutwe ya breakings amawulire gano n'agamba nti breaking just got informed by our coordinator in Busia that Sauda Madaada has been arrested by Customs Police at Busia border, which has a police file at Wandegeya. Abasajja bakutte Sauda Madaada nga bagamba in fact aba customs waliwo poliisi eyo ey'ebyemisolo ebeera ku booda yerabye Sauda Madaada ne bagamba lindako ono si yejjeno wa NUP ono. Isn't this Sauda Madaada? Abasajja ne bagamba arrest her. Sauda Madaada obusajja ne bumunywa ne bumuteeka nnyala. Aba customs be bakutte Sauda Madaada ekitegeeza nti wabaddewo ekiwandiiko ekyabagiddwa nti omuntu bw'ati ne bw'ati we mumulabira ku booda tageza n'asala mumunywerawo ne mumuzza e Kampala. Sauda Madaada bamukutte. Kati omuntu aleese information e Kampala giweereza eyise ku ssimu n'agiweereza Nuwa Mutwe wamu n'aba NUP n'abagamba nti mwenno muli Kampala eyo eno nno jeno wa NUP Sauda Madaada. Obusajja bumaze okumulya alinnyala era ekifaananyi ekitambuzibwa kifuniddwa mu bubba. Mwana mulenzi Nuwa Mutwe amuweereza information n'akimuteerako n'amugamba nti oyinza olowooza munayo ebintu byakufera. Sauda Madaada wuuyo abasajja eno bamulidde. Sauda Madaada ali mu ngalo za busajja kati mwana. You know?
Vudde ku bifaananyi biri ebiyise. Ekifaananyi ky'olaba kye kifaananyi kya Sauda Madaada ekyasembyeyo okulabikako ku mpewo za TV. Ekifaananyi ky'olaba kye kifaananyi Sauda Madaada lwe yasembyeyo okulabikako ku mpewo za TV. Wabula Sauda Madaada bwe yazze ku TV yabadde ayambadde ekyambalo ekyaba foot soldier. Ekyambalo kino nga kyefaananyiriza ebyambalo ebyali mu paleedi. In fact olunaku lwe lumu Sauda Madaada lwajja ku TV. Olunaku olwo lumu lwennyini ne Waiswa Mufumbiro lwajja ku TV yeemu. The same day lwe baalabikira ku TV ababiri bano. Era bw'ojjukira bulungi Waiswa Mufumbiro show eggwa asisinkana Sauda Madaada ne beesika mu mikono. Kyabaddewo ng'ennaku z'omwezi 5 Septemba 2025. Wabula Waiswa Mufumbira yajja tayambadde ataya y'aba foot soldier. Ojja kujjukira nti ono abeera deputy spokesperson w'ekibiina ki National Unity Platform. Kati Waiswa Mufumbiro abasajja bamukutte lunaku lwaggulo ng'ennaku z'omwezi 8 Septemba 2025. Waiswa Mufumbiro bwe bamala okumukwata, Sauda Madaada y'omu ku bantu abaagasseeko eddoboozi lyabwe ng'ayita ku mitimbagano. Era Sauda Madaada yagambye nti free our NUP mouth, ng'agamba nti mute mangu akamwa kaffe aka NUP. Era Sauda Madaada ye yatadde n'ebifaananyi ebya Waiswa Mufumbiro ng'abasajja bamwetisse bamuleese ewakaawe. Yabadde Sauda Madaada. In fact Sauda Madaada ejjo ku makya yakeera kuteekayo kifaananyi ng'ayimiridde ne Waiswa Mufumbiro nga bawanise emikono ababiri abo. Kati essaawa zino obuzibu obuliwo, ekifaananyi ky'olaba ekyo okiraba kyandiba nti buli lukwata lw'owulira lukwatibwa ku NUP ekifaananyi kino kyakukozesebwa nnyo nga reference. Si kye kifaananyi kyokka, ngenda kubaako n'ebifaananyi ebirala bibiri byenkugattirako ate nnyongera okunnyonnyola lwaki Sauda Madaada yandiba nti agombeddwamu obwala, wabula nga si ye yekka. Oba onfuna si ye yekka. Olunaku olwaleero ebifaananyi kansooke ku bifaananyi bino ngende ne ku balala abakwatiddwa olwaleero. Ebifaananyi bino by'olaba bye bifaananyi ebya parade eyali ku NUP. Wabula kitandise okulagibwa mu lujjudde ne mu lwatu nti buli kiisi ayambala ekyambalo ekyo ekyaba foot soldier. Naddala kati abalinamu kumanya nga bambala n'obukoofiira obwo bwa red beret, abasajja batandise kuvuba omu ku omu. In fact olunaku luno His Excellency Bobi Wine White mu luseregende luno General Nalweiso teyasanyuka n'akamu. Era General Nalweiso muzimu ku interview ze yalimu yagamba nti mubeera mutya ne mulaba akavubuka nga keeraga nga kayita mu nnyiriri ne mukkiriza ebintu ebyekigwagwa bwe kityo okubaawo. Ekyali kiraga nti Jeno teyali musanyufu. Wabula we weetegereza Bobi Giant bwe yaleeteddwa mu kkooti emisango egyamusomeddwa gy'emisango egyekuusa ku parade eno. Bobi Giant abadde yakwatibwa, kati kyali tekinnamanyika lwaki Bobi Giant baali bamukutte. Edi Mutwe bwe yakwatibwa wamu ne Akirewo Kivumbi we baatwalibwa e Masaka, emisango gyalimu kubba jaketi ya munnamawulire n'ebintu ebigwa mu kkowa eryo. Wabula we bamalayo emyezi mu kkomera baaleetebwa e Kanyanya ku Kawempe Magistrates Court, emisango egyabasomerwa nga gyekuusa ku parade. Ekifaananyi ekyo mulimu abantu basatu, wabula ababiri njagala okutegeeza nti bo babakutte dda. Ekifaananyi kirimu His Excellency Bobi Wine, kirimu Sauda Madaada, mulimu ne Nubian Lee.
Nubian olunaku olwaliro ng'ennaku z'omwezi 9 Septemba abasajja bamukutte. Ekitegeeza nti olunaku olwaliro NUP bakomredi baayo babiri abanene ddala era abamu ku batunuulirwa wadde nti Sauda Madaada abadde afunyemukko obutakkaanya n'ekibiina wabula tekijjaawo kubeera nti y'omu ku bakaguje mu kibiina kya NUP. Sauda Madaada bamulidde kawungeezi wabula Nubian abasajja bamunonyaawo misana. Nubian olumadiriza okuba nti anominatingibwa wali ku kitebe eky'ebyokulonda esaidi z'entinda abasajja ne bamuvuba. Waiswa mufumbiro gwolaba ekyo kyabadde kifaananyi kya lunaku lwaggulo bwe bamala okumukwata mu mmotoka ekika kya Nuwa eyabadde mu langi eya silver. Yanoonyezeddwa bannansi oba bannayuganda ne batandika okugamba free Waiswa mufumbiro nga tebamanyi wa waali. Ekifaananyi kino ne kitandika okusafesinga ku online ekyakakasiddwa nti yabadde aleeteddwa mu makaage abasajja abawanvu n'abampi ababadde tebalinaako kaseko ku matama wabula ng'ekyabadde kibaleese kubeera nti baaza ennyumba y'omukulu amanyiddwa nga Waiswa, Alex Waiswa mufumbiro. Kugambye nti ekifaananyi kino abamu ku bantu abasoose n'okuba nga bakita at the time that was none other than Sauda Madaada era nga ye yabadde alaga obutali bumativu ku ngeri gye babadde bakutte musajja we. Tugenda ku kya parade. Sauda Madaada akwatiddwa ng'ennaku nnya zokka emabega yali ayambadde ekyambalo ekyaba foot soldier ku TV. Kati mwana mulenzi gwolaba Bobi Giant engeri gye kiri nti abadde ku security y'omukulu His Excellency Bobi Wine gayo n'abadde ng'ayambala ebyambalo eby'enjawulo omuli ekyo ekya black omuli kiri ekya red. In fact Sauda Madaada y'omu ku bantu abasinga okubeera n'ebyambalo ebyaba foot soldier ebyenjawulo era nga Sauda Madaada ekisinga n'okuba nga kitiisa kyekyokuba nti ye alina n'ennyota wamu n'obuntu obwo obwenjawulo wabula nga buntu bambi mukyala yabudesigninga mu ngeri ey'okusiiga ekifaananyi wabula nti si byambalo direct. So mwana mulenzi Bobi Giant mu kuleetebwa mu kaduukulu gw'olaba awo abasajja nabo we batandise okuba nti nno bamusomera misango olwaggiddwa mu kaduukulu ako okuba nti afuna okuwulirwa okuva eri omulamuzi. Mwana mulenzi bamugambye nti yeenyigira mu kukola dduyiro. Bobi Giant bagamba nti yeenyigira mu kukola dduyiro ow'ekinnamagye ate nga dduyiro oyo aba amenya mateeka. Okudzaako emabega Chairman Nyanzi omulundi ogumu yafuna backlash ku online oba yafunamuko abantu okumuweereza obubaka obutaali bulungi. Ojja kujjukira nti Chairman Nyanzi ye yasooka okukwatibwa ku nsonga eno ey'abaana abakola parade wali ku NUP. Wabula Chairman Nyanzi we yakyalako ku TV ng'ali ne Kungu Mahad Al Mahad bamubuuza nti bakubuuza list y'abaana abaali mu parade list wagiwaayo? Ko Chairman Nyanzi list nagiwaayo. Kati Kungu n'amugamba nti are you serious? Ko Chairman Nyanzi, what did you want me to do? Ekintu ekikwatagana ne parade tukikolera ku kamera, tetwekweka, tetuyina musango gwe twali tuziza. So nze okuwaayo abamu ku baana abaali ku parade n'enkyogerako tekiba kintu kibi n'akamu. So ebiseera ebyo Chairman we yayogera statement eyo bangi batandika okuba nti bamulumbagana here and there wabula ye yasigala ayimiridde ku kigambo kye nga Chairman Nyanzi n'agamba nti nedda ekintu ekikwatagana ne parade yali tezza musango oba yali teyina bwemenya mateeka. In fact bwe kibadde n'abakulu abalala ku NUP abagamba nti parade eno teyayina tabu wabula abakuuma ddembe batandise okuba nti bakwata omu ku omu ate ng'emisango egisomebwa gy'emisango egyekuusa ku parade eyo. Kale njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bagamba nti omwana wo adda ku ssomero bajja kuba nti bamukolera daddies eziwooma okuzaama. Balina donuts, balina cupcakes, balina pizza, bread oba emigaati,
daddies ne cake eza buli mukolo osobola okuba nti obakubirako ku 0709 787508 be bannaffe aba Honey Bites bajja kuba nti ebintu babikolako bulungi sana. Njagala okutegeeza ku Alson Painters UG bano omulimu gwe basinga okuba nga bakola mukwano gwange mulimu gwa kuba nga bakusigira kalangi ekizimbe kyo ne kifuna endabika ennungi ate empya. Ekizimbe ekyo ate obanga kipya bupya nga wakamaliriza okuba nga okizimba bakubireko oba baweereze WhatsApp ku 0705193636 bajja kutuukawo ku site bagambe nti boss wano teekawo kalangi bwe kati ebweru tuteekawo kalangi bwe kati wano tuteekawo kalangi akatta ensiri wano tuteekawo kalangi akaayakana kubanga abaana be basula mu kisenge kino n'ebigwa mu kkowe eryo be bannaffe aba Alson Painters UG. Kati nno njagala okutegeeza eddoboozi erituula emabega w'omuzindaalo each and every time ku YouTube channel eyaagaliwo si ddoboozi ddala lyerino eryange ery'abasidi omuzonzezi. Kati bw'obanga osima information engeri gye tugireetamu information gye tutateekamu bifutafuta yadde okuba nti tugattirira okugattamu ebyaffe onakubanga olikinga video commentinga subscribinga ate sharinga banno bagambe ku YouTube channel empoomu bweti emanyiddwanga eya Agaliwo.